tomeze ngizikirira tomnyenisa amatera tomgongo nalongo tomkole byekitinya era nzizenga mukwano gwa muganda wange onate neiba omusajja ono ffe ababera saidi y'ekireka ddi eyatusooka mu struggle era ebadde nteekwa okubanga mbeerawo sebo yogayoga Ssaabasajja Kabaka awangale naffe nga famire eya JW Centamu akuliko ne president yalondebwa tasobodde kubaawo naye akwagaliza ekkula lyotuuseeko ab'ekireka ab'ekira mwenna muyogeyoge Ssaabasajja akola ki njala bigambo ebimpimpi kuyozaayoza seeki nga bwetutera okumuyita olw'okujja mu butongole neyeyanjula ne bamuzaala mu maka gano okuyozaayoza Nalongo okutuleeta wano sekiziivu ono limaze naye ebbanga ppanvu era simulabanko nga mugonvu ng'olwaleero amanyumizeeyo lumu twava wano nga tugenda Lukunjiri kalulu ka 2016 tulina Dr. Besigye ne batutega amaggwa batutte ne batulemererwa awo nga twakava e Masaka sekyono nga naye mu motoka ne baddamu ne batutega nga tuyingira Mbalala kati batutuuka awo batusibanga buli omu motoka mwe bakuteeka gye tunudde gye bakutwala Besigye bamuzalya Ntonde nze ne Seeki batwala Mbalala Seeki ne mugamba nti ngeri gye tutali waffe tukola biri bayinza tusibira eno nga tutenda kuwoleza mu kooti y'eno kakati nendowooza mpulidde bagenda omuteeka ku pikapu nagenda okulenga nga alidde wa poliisi engwala ne mugamba Seeki onzise tutambula nga tuve ekira tujje Mbalala tuwoze emisango Katonda n'atusaasira Mbalala ne batusibayo ekiro ne batuta tusobola okukomawo so sekiziivu ntambudde naye mu byobufuzi ne mu kitundu muyozaayoza okuba nga fisizaawo akadde mu tawulo tulimu olw'okulaba nga ensi yaffe etereera ate n'asobola okujja neyeyanjula n'atuwa naffe ku ssanyu nja kusaba betwazze nabo mukubireko mu ngalo ono gwenyumidde naye mukyala wange Semujju Farida nze naye emyaka kati 23 naye sekiziivu twakuleeteddeyo ekirabo kitono kya $1,000,000 gye munaameketakawo mukubo nga muddayo The Shadow Minister of Local Government Honorable Sekiziivu ono y'omu ku bentwala mu ministry eyaffe gye tulindiridde okubanga tutambuzaamu eggwanga lino mu ngeri y'enjawulo era nze ku side gye tuvaako eya president waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu tugamba nti olutalo lukyaliwo tugenda kukusaba Honorable Seeki kuba tutambulira mu nsonga zino eza Uganda okulaba nga Uganda enunulwa kano akadde we mukamaliriza ate mwangweyo mangu mukuwummulamu kubanga Russian akyalina era omulimu ogw'okumigumiikiriza paka Uganda ng'enunuddwa ffe tukwebaza kimu Russian kyomugumiikiriza omusajja ono naye tukyagenda mu maaso paka tugatulabe ku Uganda ey'essanyu Uganda ey'okubanga omukulembeze ye tayagala esowaani yonna eggweewo ate ffe obukunkumuka bwe tuba tufunako ku keeki y'eggwanga o Uganda ey'okubanga ddala ne bwe tutuuka wano Mawokota nga ssanyu tetweraliikira tekutuuka mu Katonga ne tugwamu n'ebirala bwe bityo naye tukutegeeza nti Russian wano wooli oli mu mikono mituufu omwana ng'oyo kyali kinnuma nnyo nga taleese mwana munne mu luggya muno naye kati nnina essanyu okulaba nti aleese mwana munne najja mu kasiisira kange kano nandabako nange ne mmulabako omwana oyo nsanyuse nnyo okukola ekikolwa ekyo era nali nnyoleddwa nnyo omwana ogendera awo atyo
naye kati Katonda akikoze. Nze Lujja omulungi atulaba olunaku olwaleero olulungi weeruti nga Nalukenge Roshan agenda kuba nga ayanjula omwami Ssekiziivu David Ssaalongo ne Naalongo lunaku lwabwe muyogeyoge masanyu merere. Tuli mu bitundu by'e Katende, that is Mpigi district, era nga buli kimu gye kigenda okubeera nga ate kituuka ku ntikko climax y'amasanyu, climax y'omukwano. Twaniriza abagenyi baffe abalungi abatwegasseeko ab'ebitiibwa mu parliament, ba honorable member bonna tubaaniriza omwami Ibrahim Semujju Nganda waali nnyo ajidde ku side y'abako. Twaniriza woman MP owe Wakiso district naye nga representing the National Unity Platform naye azze si kya FDC bokaboka. Tugenda kubanga tupima embeera okuvira ddala ku maama awulira atya, senga awulira atya, omuko ali mu mbeera ki, abooluganda bonna ennyumba y'Abaroshani okutwaliza wamu bali mu mbeera ki, nga wetutunuulira ekiyungu byatesetese batya, abe bayise ku kyalo bagamba ki, process by process, nga tuli ne kansala omulonde ow'Ekireka nga y'omuko akyadde mu lujja luno nga werekeddwako bonna ab'ebitiibwa nga yebazze, ba business men and women nga yebazze mu lujja luno. Bonna tugenda kuba nga tulondola nsonga ku nsonga ng'oli ne munnamawulirewo Lujja ate nga naye yakubye ekkooti ne kanzu eby'ebbeeyi ng'ogyeko okuba nti byakabi bya bbeeyi nnyo. Tuli ne maama azaala omwana Nalukenge mu lujja luno mwamukulizza mu ddiiro lino eribadde kuŋŋaanya abaana bo bonna era gw'omanyi maama. Nze maama azaala Nalukenge, nze mbabuuzizzaako, kale kyampadde essanyu okuba nti anyanjulira mwana munne. Omwana wange oyo kyali kinnuma nnyo nga taleese mwana munne mu lujja muno, naye kati nnina essanyu okulaba nti aleese mwana munne najja mu kasiisira kange kano nandabako nange ne mmulabako. Omwana oyo nsanyuse nnyo okukola ekikolwa ekyo. Yali muulize era nali nnyoleddwa nnyo omwana ogendera awo atyo, naye kati Katonda akikoze era ndi musanyufu nnyo. Mwana wange Nalukenge, nkwebaza kino kyonkoledde olwaleero munnange. Mpulira nga nsanyuse nnyo gy'oli mwana wange Nalukenge. Wazira nkusabira busabizi Katonda akutwale bulungi mu bufumbo bwo, owulire omwami wo. Bannange nsanyuse nnyo taata wange okulaba nti ozze gye ndi. Ekintu ekyo ky'okoze Mukama Katonda akisiime kubanga nange eno gye ndi musanyufu. Simanyi gwe bw'owulira naye nze mpulira nga nsanyuse nnyo. Mwana wange Nalukenge, kulembezanga Katonda mu buli kimu kyonna. Beera omukyalo omwetowaza emirembe gyonna, ng'era bwe nakutendeka bwe nakubuulirira mwana wange. Beera omwetowaze, beera omukkakkamu, beera omukyala ayeetonda buli budde bwonna, tosuuliriranga Katonda. Omwami mulabirire, abaana balabirire, buli mwana abeera mu maka abeera mwana wo, mu maka temuli kkubo. Oyanirizanga buli ajja. Beera omukyala atali mufumba kafu, tolesanga muntu ne gaba amazzi gamuwaganya. Entanda gye nsibirira mwana wange, mwagaliza birungi byereere, mwagaliza birungi byereere awamu n'omwana wange omulenzi, kuba bombi baana kati bombi baana muzadde bonna baana. Amiina. Era tusanyuse nnyo mulaba mufano kuva wasengani senga aziza Nalumansi. Olwaliro nga taata owulira otya? Mpulira essanyu okutwalira awamu kubanga si buli muntu nti ekintu ekyakikola. Abasinga ye kasitaafu n'omuntu we bategeeraganye awo ebikoma. Kati ye bw'aba nga asazeewo n'agamba nti asobola okujja otulaba, kikulu obubaka bwensobola okuba wakati nga bo nti buli muntu alina okwesiga munne, kubanga awatali kwesiga tewali kigenda mu maaso. Tulina essanyu lingi nnyo okulaba nga Nalukenge atuleetera bbaawe
era tuli basanyufu nnyo mu ekyo era tumwagaliza okuba nga batuuka ku nkomerero y'obufumbo bwennyini obutuufu. Senga nsanyusa okulabako. Kale mukwano naffe tusanyusa okulaba. Weebale kunyuma. Alhamdulillah. Eno gomesi wagiguze wano. Wano ebintu ebirungi weebiri era ya wano. Byonna obijje lwa Nalukenge. Lwa Nalukenge Roshan. Naye mwana ng'omwagadde nnyo. Nalukenge mwana ayagalika, mwana mulungi. Nazembayo okulaba mu kukyala byonna wabikola. Byonna twabikola bulungi. Kati olwaleero lunaku tulindiridde omwami waffe. Nabalo naawo ng'oli mu kumulondayo gy'atudde. Nange nindiridde n'essanyu. Tusaba Allah amuleete bulungi amutuuse wano n'olunaku tusaba Allah lutufuulire nga lulungi. Omwana waffe ow'obulenzi kiki kyatutte w'omukubiramuko ku kifaananyi? Omwana ow'obulenzi atutte omukyala. Omukyala kitegeeza kinene. Omukyala kitegeeza bingi. Tatutte mukazi. Tatutte muwala wabula atutte omukyala. Senga akyogedde n'akikoona mu sitampu bubaka kibubawa ababiri. Mbasabira Allah abawa obufumbo obulungi. Obufumbo bwabwe babuteekemu nnyo Katonda. Obufumbo bwonna bw'obuteekamu Katonda byonna bitambula bulungi. Newabeerawo obusoomozebwa, of course obufumbo bulimu obusoomozebwa bingi nnyo, naye bwe weesigamira Katonda buli kimu kitambula bulungi. Osigadde gwe sengaani? Nze senga Farida Muhammad Gowa. Amannya nze Lukenge Matiya, ndi mwanyina wa Nalukenge Roshan. Ndi musanyufu olunaku olwaleero kulwa mwanyinaze Nalukenge. Ekyamazima buli mwana ow'obuwala kino yandibadde akirindirira, yalibadde akyagala nnyo. Abazadde, buli muzadde yalibadde nga gyali akyagala nnyo era ng'akyegomba omwana we akituukeko, abe wa buwala obe wa bulenzi. Naye ndowooza ffe abafamire eno olunaku olwaleero tuli ba mukisa. Omwanyinaffe bw'avuddeyo okuba nti ate agenda kutuleetera omusajja mu butongole abazadde bamulabeko. Ng'omuko muno y'oyo. Ekituufu mukodemu wange mumanyi bulungi kubanga bajja ne bakyala naliwo. Tukimanyi bulungi nti omwana w'obulenzi bw'abeera ne ssengaawe basobola okufumbiza omwana w'obuwala bw'abeerawo ne taata. Mu nteekateeka eno nagirimu bulungi era mukodemu wange nzikiriza nti y'oyo kubanga bamaze naye ebbanga olunaku olwo tumwebaza nga mukodemu waffe nti avuddeyo najja ate mu bakadde baffe mu butongole. Ekisooka okuwa mukyala we ekitiibwa, ekyokubiri n'okuwa abazadde abazaala omukyala we ekitiibwa ne babeera nga tebayita buyiseeyo. Amannya Nakasujja Vaila nga omugole muganda wange. Ndi musanyufu nnyo olwaleero olw'okubanga Nalukenge Roshan agenda kuleeta omwami mu maka gaffe wano e Katende. Twesiimye okubanga Roshan omwami we yakyala gye buvuddeko n'atusuubiza nti najja kujja era olwaleero kituukiridde. Ndi musanyufu nnyo okulwa Nalukenge Roshan era nga nsaba Roshan ayongere okuba omugonvu eri omwami waffe Sekiziivu such that n'empeta agimukuba. Era okoze ngaani? Olwaleero nkoze nga mukwano gwa Roshan. Metroni yange. Kale Metroni ate nga mukwano gwa Roshan. Nebaza abantu bonna abatubeereddewo okubeera nga muganda wange Roshan amaliriza omukolo guno ogw'okuleeta omwami we ewaka. Era nebaza n'abamawulire mwenna abali wano mwebale nnyo, mwebale kutwagala kuba twalina mmwe mu kukyala ate n'okwanjula era muzze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abantu bonna mbagaliza omukolo omulungi naddala muganda wange Roshan. Soko tuleeko akantu katono ke tuyinza okuba tetumanyi ku Roshan ono. Mpozi kye muyinza okuba nga temumanyi nnyo ku Roshan. Roshan bw'omutuukako bw'oti n'omutunuulira omulundi ogusooka oyinza okulowooza oba Roshan ye muntu eyeewulira, omuntu atali w'abantu. Naye Roshan muntu w'abantu, muntu ayagala buli omu. Era olwaleero kikakasizza nga mugenda olaba abantu bonna abali wano bazze kulwa Nalukenge Roshan.
mwagaliza mikisa myerere mu bufumbo bwe bwagenda okutandika kati kubanga bw'oleeta omwami ewaka kitegeeza ogenda kutandika obufumbo obwannamaddala ate otuuke ne ku bufumbo obutukuvu obw'empeta. Mukadde wange nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege kitange envuluma ng'ekiba ekiyonsa ku bwenkuba naye ekyamazima akkiriza mpegeeze kuba ensonga eno ddali mukulu ekyamazima naitidde kalo taata kalomatendo wali mu naggayaza mukulu keiza kadde wakulwa obukulu bw'ensonga eyo taata ekyamazima enkula y'omutwe yekuwensanirira kitange omwana omunene kizitonga we bamuteekateeka kubanga ndawo omunyanda gakuba awuna tuli bizi atulemeddeko ng'omufuuka ekyamazima tuli ku muzeeyi kali kisabye okkirize taata ekyamazima bwetu bwetambudde kale nno bwekiba kityo ng'otegezezza nga tebwe bulimba ng'omutaka misinja abeeyimiridde akabonero n'akalaba mu maaso awo nekkiriza nkwanirize mu mbeera mujjidde bw'ate atanzizaako musango ddala bw'onoobeera nga yigwe n'akutegeera gy'oyabalamu wano nsaba okutegeeza nankubadde oyogedde bingi ng'akagula mukono naye nsaba okutegeeza nti gavumenti eno ennungi eya Uganda ng'ekulembera Pulezidenti Museveni yalangirira omuggalo mu disitulikiti y'e Kassanda ne Mubende emyezi gyali ebiri miramba abo baatawanyiza obulwadde tebwali bwabwali bw'Ebola myaka twagirozaako 3 nga waliwo akalwadde kano akalabina ne kano kabatawaanya ngamba ka COVID-19 mu mbeera efaanana bw'etyo gwe kennyini nsaba okutegeera ebigambo bino bwe gaba nga ke kabonero k'oyiseemu ng'ekyamazima omwana mulenzi Sebutajjudde boka yeruka kiteeko kisinyizaako ekyamazima saala kumala budde nga Simon byabakame yabala akalunga ate kwanalangirira mumanyi kwisa kutegeeza eddala ekyamazima omwana mulenzi kizitaguse taata nsabye okkirize taata bajjajjaffe ab'olugave ngamba bamukiibi kitange bono ompereza nange nga nkiriza mpolampola nga nga bakwegesa engalo ddali mukulu ekyamazima nga mpika mu ddundu eyo y'amasekita 0 sijja kubuuka mukelogo ekyamazima n'atambula mpolampola olabire omwana ow'obulenzi ekyamazima atuukirize ennono kitange omutaki kizitotaawo okuvaale waffe Namugongo ngamba mwana mulenzi muzzukulu wa Kabunga essagala buwaya kitange yakulembeddemu ensonga n'abe wange bakiwe engalo n'akaluna okadde ng'enjala ebatandisa kwata bafirikansi bigambo byenno byogedera nkuwulidde naye njala okutegeeza nti mpolampola ku mukwera bwotyo bw'onooba otuuse mu luyo oba oli awo neesolosa ky'onoobayagadde ky'onookola tunaabiwulira balangire balikuwulira eyo bw'otwala ng'ayunguuma mukadde wange nedda si yayuguuma katono yaliko ebyewaffe gamba omukulu ebyapa ebyapa kuliye kujjanja bulwadde bwa sukaali sange buloba mu episode agiikuba boze nabo ye mukulu taata banaabo beesanze mukulu ye mukadde enteekateeka bweto bweri kyogamba abaana omulimu bakutambuza bulungi nge taata weewaawo bakutambuzizza ngera bafuladdanga bano abagemeeko tetugenda kudda mu lwogero luno olw'ennamutamba olukola lutadde kitange taata keekaala akaliyo eyo kuba kati omwana bw'akyalanga gwe banga mutandika okuyita taata naye gye tunaggweyo n'ategeerera ddala oba ddala onooba taata gwe manyi tulwokulakulamu ngaffe abakuze emyaka bote bootambula abaana bange omu bakutambuza bulungi kadde wange weewaawo taata bwekiba nno nga bakutambuza bulungi simanyi bwe tunatambula tuyiteko mu bitabo bya bayibuli tutambule bululimi kitange taata gw'onoobajja gwennaaliisa kutegeeza taata buli mundu aze etambulirayo nze wajidde wano nsaba kutegeeza nti obusulundi bwangudda mutalenya naye mukadde kano nsaba okumanya mu motoka zonna zennawakano okuba ziwerako nze katunayamba motoka kiima malawo mwenna kale kitayata nandigambye ntuzeyitusaamu naye eyo nkadde bagirya buli mukulu nsabye ngene ne kalibu ogenzere kalibu mukulu kalibu bwekibanga kalibu yenebamalawo mbawadde ekyaata ekyawandikwa bwe kigamba yingira gwe mukama gwawadde omukisa kiki ekituliza obeeru nga bateesesa ennyama n'omutere basigadde bakyayimiridde nga bategese kubanga ekyamazima ebanga tebazze ku mukulu basigaleyo bebanamanya so tulina omugole Nalulungi w'olunaku nenga onyuma nnyo. Thank you so much. Olunaku olwetise kubuulira ekiri ebweru bimasanyu meere bale kusimba sebo abantu bonna bakuwaanako kimu mpisa kubeera mukyala mugonvu ekikolo owaaye era ng'omwana yakuzibwa yakulira mu maka nga gali mutaata ne maama kuba maka gataliimu nga single mother biba bizibu naye taata ne maama bakola omulimu munene wamu ne ssenga wange ndeebaza era kyekino kyendi kati bane nkulabamu laavu ya munno laavu nekufaata
okikakasa neebaliza ku mwami oba ntandikirewa simanyi nakumanya kubanga nze atanzije ku levo gye mbaddeko nampanika waggulu neebaza mwami wange mwami Ssekiziivu David Muya Ssaalongo mwebaza okunjagala okwagala abaana bange okwagala famire yange wamu n'obutanswaza kubanga munnange bangi bayiwa naye bambitangiye okikoze finally ndogeddeko ne maama ng'agamba bulijjo agamba omukolo gw'omwana wange gutuuka ddi gutuuse munnaye mukadde maama era nga omuzadde aba alindirira essanyu lino bangi baba bakyetaaga naye mukama omanyi bw'okulembeza buli kimu n'okikulembeza mukama tayiwa era omala n'otuuka ku buwanguzi naye bambi maama wange abadde mu kusaba nga nsabira bambi ng'ayagala essanyu lino naye alituuseeko lwaki oyagalwa nnyo sisita wo Sharon ate ye simanyi ate oyo ye simanyi nakumanya kubanga waatali nange kennyini obaawo lwakyoza sisita wo Sharon akwagala ekisookera ddala ali so loving ye ng'omuntu ali so loving ate ayagaliza nnyo kati omuntu bw'ajja n'ekintu ekirungi bwe kiti bambi abatasobola butasanyuka era atwagala ate naddala nze bannange simanyi kubanga nsoosowaza nnyo ne bambi musubiddwa nnyo nga bw'okiwulira naye katusabe osanga ku mbaga anaabeerawo weereza obubaka bumutuukeko. Oh, my sister, my big sister Sharon, I miss you so much. Just know this moment is so good and it is beautiful. We miss you so much, but we pray that next time on our wedding you'll be with us. May God bless you all. Paka olwaleero anjagadde ankoze ebirungi byonna kwegamba essaawa zino ndi bebi nga byonna yabikoze. Njagala ompera obubaka obw'omuggundo eri omwami bumutuukeko bumuyitemu bw'atawuliranga nako. Bw'atawuliranga nako. Olunaku lwammwe luno obubaka bw'eri omwami buli butya? Bannange naye ggwe Ssaalongo wange sokera ddala mwebaza obutanjiwa, mwebaza olw'okunjagala nti yeebale nnyo, yeebalire ddala, mwebaza olwa byonna era musuubiza nti kiri kyabadde amanyi. I'm different now. Kikyuseemu? Yes. Okiwanise? Nkubuulire oba nja muyimbira nsema nti bankuza tebankuzaakuza kwegamba am full package. Luno oluyimba lwa Rema mpozi luyimba ki? Ndimu byonna byegomba. Olwo birimu nze. Yes. Ssaalongo byonna bye weegomba mukyala Nalukenge. Rush. Yes. Uyo. Kale nno abaana bange bakukukire bugema era nabisunsa ngenda kunsaba bakunkubire ku ndaala ekigambo tusanze okubalaba. Bamaanyi nnyo basuubuza abatukumu mukadde wange. Oli asuukira kulya mitala bamayanja ekyengerawo. Ono. Kale basibu. Tusansobala abanyabo. Eradde basibu. Eradde nnyo mukulu. Eradde banyabo. Kuliko amakulu. Tegatumenye ntidde mmoloka tuli baayinulafu. Emukulu. Okibeera ekyo kirungi. Amiina mukikubenga abasegedde. Muno mulimu waayinula kwekuba kwe tuganyigiriza. Abasegedde batwengalo baseba ne banyabo. Talakiriza ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Nsobala abanyabo. Kaliba. Eradde basibu. Eradde nnyo nnyabo.
tujidde mu motoka tuzona ndola ndende omwana wange bulijjo wenaali ebwolo. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abase ekimu otugase mwana gwe wesimbye nnyo balaba bassebo naffe okubasanga bannyabo tusanyuse nnyo naffe okubasanga eradde bassebo eradde nnyo nnyabo sibye mutya nno bassebo ensiba tennaba mulesa ali ate omwana omuwala alhamdulillah bannange ekyo bakiwa engalo n'akalulu abakitegedde kubanga ali bulungi nze wantama mudomo kati otandise alhamdulillah si mubi bitya muwala kigwe wabuuza oyo gwomanyi sibye mutya nno bannyabo olubuuza alhamdulillah mulungi bwatyo oyo ndowooza badde buli kimu bakibuuzaku kono gunyuma oyo nno gwolaba ye mukadde wange yakavumu ekkulu tusanyuse okubalaba bassebo kale nnyabo eradde bassebo eradde nnyo nnyabo sibye mutya nno bassebo esiba tennaba mulesa omwana omuwala ali ate ani taata gwobuuza ali okusinga bulungi mukuliko amakulu bassebo abakazi basala ebigambo tusanyuse okubalaba bannyabo abakyala bababuuzaako eradde bannyabo sibye mutya nno bannyabo tusanyuse okubalaba mukuliko amakubo ebitabo kwatako mubyogera kuba bagamba ogere ku byama bati temubyogera kati babuuza mumale mugira ki lekera bagundi sokoleke bwe muteme mubeera nga muva mu nnimiro maanyi ki wedda mmanye enjala ebakalakata naye mukyalina n'amaanya nedda mukulu ono yabadde abuuza nti abaana basobolako mwanze nebakola egisukuulu abo bonna katonda yabayamba kimu tv yange awaka wano omulenzi osiba ebikukujju kyebavudde bakopa emirimu gyawo buli omu ndabye omulimu gwakola genza okulaba ono agira temanyi olayika akanda capati kubaliwa taata gwolabye ennyo ono yabadde abikola ono oyo musajja gwoba waba ama mwaniriza abagenyi abo sekita nkwadde omulimu ku mafaa gange bwani anaakusasula kazeeko tekabodde omusaayi kwata kano bweyambala eno kkala olabe teekamu eno kkala kajja kwogera tekasobola kwogera nze nkubudde sikazikala tekasobola tusansa okubalaba bassebo maze sembera kumpi naawe tukali bassebo tusansa okubalaba bannyabo eradde bassebo eradde nnyo mukulu eradde bannyabo okuliko amakubo tetuli baayonula tujjidde mu mmotoka tuzze tuganyigiriza ge gatukulise gabawonye bwogi gatuwonye bonna abantu bavunanyizibwa bano abasatu abasooka eno bagizi basiba bana basooka eno timunga bagiwutula nnyo abazzeeko awo ye mukulu ba Liverpool wakati awo ninawo omugulaba wamanisite mera afaananayo oyo naye bali abasembe eri ye mukulu bintu babivaako dda bali bayitako tolina kyoyogera nti bateera ku bya mupiira awo gwange najja bano ge bwe yatuuse amannya ge ye bobu ng'ajja waka wano nga tunyumya bobu bw'aba asimbula agende n'ampa ebokisi ebyokunywa ebokisi ebyokunywa nga bagiteeka yeeyo abaana bagawaye mupeku okunywa akali eyo ng'akokunywa kawuma mbabuuza tikikakunywa kikano omuwala wange ng'ategeeza nti oyo wayini kakati bobu wayini bwe yaleese yabadde n'ensonga lwaki bobu wayini bwe yaleese yabadde n'ensonga lwaki ye mukulu yaleese wayini oyo ye taata njagala kumanya nsonga kiggwe ye mukulu ekunaawudde neekuleeta mu ddundizi lyange eggulu lya leero kuba ebbaluwa wagiwandiika nze nagisoma naye ate bataka bano saasobodde bannyonnyola byagirimu tokirambye kitange ke basooke bakuwa engalo n'akaluulu abe wange kye bakoze kulwennyanyiriza gy'otwaniriza mukadde wange engalo z'owulira zikwebaza ku lw'enkusembeza gy'otusembeza nekitange nsaba okkiriza nti okujja kwange no si kwakyereeta ate okujja kwange no kulina ensonga kitange ensonga eyo yennono mukadde wange ensonga ya buwangwa ate nga ya bwakatonda gye nkusaba okkiriza enjanje mpulira bibyo kiteeko kisinyiza ke bakongera engalo n'akalulu kubanga kyamazima obutambuze bw'omu nseka y'ebika mukukkiriza kutegeeza yatambudde ne mwannyina nze ono kitange kyamazima tujje twanje ensonga
mukuru nga mutegezaako nti okujja kwaffe wano kusigwa kyereta yali kulina ensonga yanono yasimba ya bwangu ate nga ya bwakatonda nekitange nga bwe kutegezezaako kisirizaako ddala okwanja ensonga kijja kwekoza nga afunye accident b'omusayi gungenze munda gyobeera bulijjo gubeera ku ngulu mukulu ekyamazima kkiriza mpite mu bwangu sijja kubanga lutaakoma awerekera tamale kitange ekyamazima nyanja ensonga endese mu maasoko mukadde wange ebyawandiikwa bituukirye omulanzi Isaaya 4:4 yasomesa n'agamba nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi bw'ayogera Mukama. Mukadde wa Kristo mutegeeze ku lw'obukulu bw'ensonga eno nze ani ayinza okwanja ensonga ng'akwesa mbagirizaako gyali ng'omukazi ajulira bba muwogo kitange kyamazima naye Kristo neyala ekyamazima nzakane wansi ne mwanyinazo ono omulungi atanoba dadi bw'olabanga ekyamazima atambuza amaviivi gano tontya mukadde bw'olabanga njigayigana ng'akatanda ke mumulisiri mulwadde dadi bw'olabanga nsagaasagana ng'akabiti akatoleka ekyamazima mukwano gwe gumbonyaabonya dadi singa tegubadde mukwanwa his excellence honorable councillor Sekisiivu David Muya mukubireko mu ngalo kitange ngamba n'omwana omuwala Roshan Nalongo mukusayituse masoko sekula obukulu bw'ensonga eno omusoka kyavaako banti omukwano gumenamena mukulu kyovula bamenekameneka mukulu Kirisa ibintu wenkola kali kukula kyenkola munange boto tonyimisa enkoko kola kyenkola aito simba mukono nzowedu wali wakayiringito mutule bulungi mukulu nsabye Kirisa kula obukulu bw'ensonga eno dadi ekyamazima yitambuddeko ne muto wange kisange ekyamazima honorable councillor Sekisiivu David Muya mukulu tambuddeko tugenda mu byaffe is a powerful businessman Kirisa mutegeeze ekyamazima David nga omanyi nti musajja akola mirimu ekyobunnakyo omusajja akola buli mulugo omanyi ku nsi musajja mukozi wa ssente ekyamazima asuubula mu buli nsi z'omanyi zonna ekyamazima David yali ava kusuubula wali ewaffe Dubai kitanga abaatu ku kisaawe Entebbe wali kyenkola kyokola wali waffe ku kisaawe Entebbe wali waffe mu Busiro Entebbe awo mukulu aba yakava munyonyi waati ekyamazima twasinkana omukyalo omulungi Lwendo Kalanda ekyamazima ng'ayimiridde ku mabbali wali ng'alina ez'obootawe kyenkola kyokola onyimisa enkoko obadde otya Kirisa mutegeeze taata ekyamazima Kirisa mutegeeze senga ono muyimbisa mu kyaki aliwo nganda babuuba emikono yaliko ebyekikawa babadde biringi genda maaso nedda yatereka ebyapa ebisumuzo by'emmotoka byonna biri mu keesi yono yemukibanga yenkola ye genda kitange nsabye Kirisa kula obukulu bw'ensonga ekyamazima tana atusobola waffe ku kisaawe Entebbe ekyamazima twasaba omukyalo omulungi Lwendo Kalala ekyamazima yatwaniriza ng'alina ez'obootawe twategerako enyiremu nti Nalukenge Roshan mumukubireko mu ngalo Nalukenge mukukiza mutegeeza ekyamazima taata bwe twatuuka wali ekyamazima omukyalo omukulu n'atwaniriza bwe twaniriza ffe twali waggulu nga tuyimiridde kubanga omukulu ngamba honorable councillor ng'ekava mu nnyonyi ng'osigadde wagukyekola kyokola obadde otya Kirisa nkutegeeze taata nga bamaze otwaniriza okumanya baakuza Nalukenge empisa yakakkana wansi naye David n'amugamba you are most welcome want to be back from Dubai ekyamazima oddamu ekigambo kimu nti nkomyewo Kirisa nkutegeeza okumanya na mwana mulenzi oli yalina empisa n'abateeka mu mmotoka ye n'atuvugako bulungi mpolampola ekyamazima Kirisa nkutegeeza okumanya baakuza Nalukenge empisa Nalukenge kyava abuuza David nti where you come from obeera wa ovaawa ekyamazima David yagamba ekigambo kimu nti nze mbeera singo ndi singo era ndi singo kyenkola kyokulu badde otya Kirisa nkutegeeza ddadi ekyamazima David aba agenda okubuuza Nalukenge yamugamba ekigambo kimu bw'ojja kalo matendo wali waffe Katende ekyamazima sinza kwetwala ngaaso saama envu obuuzanga tata Lugonvu njala kumanya kukubonyaabonya n'okutulugunya kiki osinga okwagala okubonyaabonya n'okutulugunya mukulu byonna sina kyendagala omukulu abonyaabonya ali ogu batuluneko booli nabo gye baliko ssebo bigenda bitenya genda mu maaso abanyumye sula emboozi taata ono muwola ono mwannyinaze tutambula ffenna mukulu Kirisa nkutegeeza eddadi ekyamazima mwana muwala yabuuza mwana mulenzi nga kyakola kyakola era kye yali akola nga nange bwe nkola bwe yali akola bwati ng'atwala omukolo nga nali ekyengu naye bwagutwala ekyamazima Kirisa nkutegeeza nga tuli mu mmotoka omwo ekyamazima Nalukenge abuuza David ne David n'abuuza Nalukenge gw'obeerawa namugamba bw'ojja kalo matendo wali waffe Katende ng'owetaawo kuba erisinga obulungi eyitamu wadde kannya na kamu ojja ssanga taata Lugonvu mu Ntebe kubanga ekyamazima taata Nkalubo tali yasigala bweru w'eggwanga obuuzanga ssenga Cubudi ne mugamba basinga aba Cubudi nga babira bangi nangamba nti obuuzanga ssenga Naaba senga Naaba Njula nantegeeza nti obuuzanga ssenga Naaba senga Naaba Julira yantegeeza nti obuuzanga ssenga Naaba aniriza kisange tayamba yantegeeza nti taliwo nasigadde Kampala emakidde mu madirisa zooli bw'analaba nga tuzze asambere ewa mukulu we Kalyango bw'alaba nga yeffe wenyini asambere ewa munywanyi we Kamulingize kati zimanyi senga atulaba mukulu senga nsabye okkirize munnange ojjewo owokubiri eyo gw'oyogedde wangi mukulu owokubiri anti yangamba n'emmere weeri
simanyi nti anajja n'abajulira nedda taata bijerina taata nzogola okumanya antegeeza yaŋŋamba olemerangako ng'akaleega akakadde okasikadda waggulu nga kaddayo wansi kale n'ebigambo entoko byolomye esinga wazze n'abagenyi abakyamazima nga balungi baali kuwadde engalo naye olw'okuba bakimanyi nti gwe oli ku pakasa ate nga bakwegulumiza kubanga abasiraamu bakita takabbulu leka bano abange bakkubire bagambe nti omwana wanyiga muli oluganda njagala okutegeeza okitegeeza nti mazzi wa mutaka nkalubo wano nno osaba okutegeera nti mutuule kitebe enjala kyetula mu lubuto mutuule entitibbwaka botongo gyatuule butwala era mutuule butibbwaka botongo gyatula ku mimwa wano ewange tewali kyaggaali kyonna kiyinza kunzirizakambalekaligne mukanga owe nkunkwalaga ennaku oba oli awo mmanye munnange mugamba kulaga ettaano akulago abo boolaba bantu bakulu nnyo eyakkirya yamuka tebabiriiko era wano mu Buganda tugamba singa teyali mukazi yandibadde taata oyo ama banyiraze mukkakkane kale ŋŋamba banyiraze ensanyuso nnyo okubalaba era nsaba omumwe yali okumpi ennyo n'akangwe kano akakuuta emimiro ate ne muvaamu eddoboozi akakwata yaniza abagenyi abo ng'ekigambo tusanyusa okubalaba era dde mukuliko amakubo tekibuze mu kamwa kammwe kale basenga era dde nnyo basebo senga mukuliko amakubo basebo senga tegatumenye kubanga obaddeyo senga era dde nnyo bannyabo muli mutya bannyabo mukuliko amakubo naye abakazi bagumu nze nga ndi wansawo ne nga bulungi kugamba tufa naye nsaba okutegeeza nti omwana mulenzi oyo ayogera ebigambo alinga eyamira kasiddi ne byonna agenza okumaliza naŋŋamba nti mummwe mulimu eyamulaga okujja mu lujja lwange essaawa zino ku lunaku luno naye bw'abanga mwali nsaba waliko omukono ndaba akanfa nga muguwa nsimbu ne bwalaba ekyoto nga kibumbujja kigya kigwamu olubadde okubuuza olubakubuuza lubadde lumu n'owanikirawo omukono nsaba okumanya abantu abo kituufu gwe bamanyi era onooba waakutu n'awanyisa kawagisa ate nagamba ki tekuba kafudde naye oyo akangeko gwe bala okuba kamyufu wakiza kuokuli nawe mwanyinazi assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam warahmatullahi kale senga era dde nnyo senga senga tegatumenye kubanga obaddeyo ŋŋamba mwanyinazi abantu abo gwe bamanyi wajja otya okumanya abantu abo bw'atava waka obeera wano wajja otya okumanya abantu bafaana bwe bati wange nkumanyi obadde okunyonyina tutokakwaniriza okyo babwekwasa ku airport awo otyo olyoka otambule era mwami y'omu nakubuuzaako era ndaba kati emboozi yagudde amakere damuneekulikayo ne buli nakulaba ova wakati oddawo ati katende gwe tomukwekako n'omuwaka ekyalo ekiralyawo era nkumanya obulimba tebubangawo muggwe tukumanyiku kwogera mazima omulagirira ekatende kakati olwaleero omwana mulenzi oyo waali wano wategese omukolo gwo mu kumanyagana okuli awaka wano bajjajjaffe batudde tulina abazzukulu n'oleeta omuntu mu mukolo gwaffe kuba okya waali wano wennanga bwe weewumya kyogamba osobola okumundaga bwe mba nkuwadde saki bannanga alemeddeko kyomubuuza kyaddamu baaba nsobola
kakati saagala kudda mu luno oba mu luli kubanga byonna obyogedde nkulabye gye wabasanga mwasinkana mpuliddeko airport kyokka n'omulenzi yayogedde ebigambo nga biri mu airport simanya gye musule ewammwe kakati obusimanyi bwe biwakanya kuba byakwataganye mulenzi mukadde wange ekyamazima singa mumwagaddeko ekigambo kiba kubanga ayogedde kati nga muli w'amayirungi agamba nti ensi tugigiryaku makoola nga gali mu kamwagaaya mukulu nsabakirize tazi nange nsooka entuuka erisenga mwebaze kubanga ekyamazima singa abiyisizza mu bwangu talumalidde budde wadde n'akamu mukulu nsabe nebaze senga kubanga ekyamazima singa abaddewo nnyo ku lwaffe singa tweyanzege senga webale nnyo webalye ddala senga koze nango weddanize abasoose mama baniganye kano koze senga mama ebyange biteredde yenze kenyini senga letwasisinkana senga kankubulire kalubindizo mama wazirabirayo nenzilonda nenzireeta yenze kenyini senga munange osoma ddiini kintuufu mukulu ndi mulokole bwe lokoloku ekisoboka lwaki taata wangambe oli muprotestanti anti fe ntukiriza yesu kale genda maaso senga galubendizeze senga tewebaza mugagga yasazewo n'agamba nti kosinyizaako senga bino byonna birabo byo senga tewebaza ekyamazima senga oyinza okunebaza ati nenyetera amalala senga this all your gifts senga thank you very much senga bonnagenda ngaobawa senga toyanziza ndi munnange senga mwebale kutubeererawo senga eno taata oba obigabanga asembayo yalikire oba binaamala mugange twaleese bimala senga nga tweyanziza nnyo senga senga webale nnyo webalidde ekyamazima ffe twongedde okusiima senga gwomanyi gwonooyongera birabo byo wegobulamu emirembe bugamba nti omuwa nti weyongere senga thank you very much nayiba n'owekyengu naye omuweeko ugambe nti byonna birabe senga jangu onzijeyo ntwala eri taata nindako katuntereza bigambo bino mukulu yeeza nti obadda ne bw'oyimba n'oyogera byonna byonna nga yeggwe yenze taata oyanirizika bwentyo mukulu laba limba ki obadde jangwe ku sente soko jangwe ogenda ondeetera omwana mulenzi oyo ayogera ebigambo ebifaana bwe bityo eyakuyamba bw'atyo ate omunjoleke nedda byonna bye mmanyi nga mmanyi nti ndi mu kusaaga nsaba okwetonda olwo buli ppongwe nataddewo obw'amaanyi nga sinategeera nkyabo ddala bagenyi bo era nga sinnamanya nti olinamu ensonga eyesimba mu kintu ekifaana bwe kiki naye nkwebaza okutuuka ku mutalabuziga n'oziga omulenzi alina America ne Uganda height tumukubireko mu ngalo basibali banyabo ekyamazima besisiima gwe nja kuba nkoze bubi kino kyenda basiri ettamu omwavu alagaluba weewaawo mukulu era tatakiriza nkutegeeze mukadde mwana mulenzi ayagaliza omuntu ayagaliza omulabira kaviiri kansala alekaaleka kala saluni baddemu ofuna naye atayagaliza akala kati omutwe n'ogamba kati abasaluni banaakola ani gwoliko kati ennyo oba aliwa simunamutegeera taliiwo wano mu mbeera efaanana bwe timwanyinaze enkola emutwe yekwensalira omukono si kitontome si bayibuli si kuraani nti bwe gwali ewagundi naye ono bwe gunaabeera enkyukakyuka nze nzikola nenziteekawo ate nenziteisa ogenda kukwata omwana mulenzi oyo omuntere mu ntebe awo basokakubemu ebifaananyi nga biri bisatu ate nkubulira ekiddamu batuuka awo bagenda bayingira enamayumba atadde ekasenge nadda ku mutala alosoobaawo mukulu adda wali waffe mu nsooba kati bakiba nno nga kiri kityo ngaali kyebando kati mu nsooba ate nga mu amaaso gabali mwenda namiryanga awo mu mbeera efaanana bwekyo nja n'okutegeeza Come on,
tutabbire tetulwawo nnyo kozese ebitonotono. Soko mumpeera high five awo. Omukwano Roshan tusanyusa okulaba. Weebale kunyuma. Tusanyusa okulaba. Weebale kutulindirira. Weebale kugumiikiriza n'otuuka ku lunaku olwaleero. Mukama akikuwe n'omukisa. Mwanyinaze antumye. Wabula agambye weebale kunyuma. Antumye ekimuli kino okiraba. Kiri mu blue. Buli omu akimanyi nti ayagala nnyo kala ya blue. Era y'ensonga kiri mu blue. Naye wadde nga ayagala kala ya blue. Mbu nze gye simanyi. Mbu kala ya blue yankyukakyuka. Kyamazima ku ggwe. Toli nkyukakyuka mu ye. Emirembe gyonna. Akalabo kano kavuddemu ffe balambo. Tetujja kwogerera omanyi kye tuli gy'oli. Byonna nga bwe biri nkikkiriza okimanyi. Kyova olaba n'abatulaba y'ensonga lwaki tuli mu nnamba bw'eti olw'omukwano kwe tulina gy'oli. Ono atabbira gwe mwaleese. Tweyanzeke singa tweyanzeke tetuddawo tufune ekifaananyi ekyo wanajjukirira ffenna. Jakusaba mwanyina kweso omusengule adde obadde otudde wennyini twogeranye ng'oyimiridde. Odde wali bw'oti omwadde wali bw'ati bwe tujja kwogeranya nga tuyimiridde tofaayo. Bakuwulira webali wano Banyiraze bonna webali baganda bange mwami wange kulamwalange Nalukenge Roshan. Abamukirize omuzaale mu nnyumba muno. Kale nno omwana mulenzi wetwogeranya ekyamazima ebyo tugenda ate ebirinyekana singa buli kadde ayongera mwaka waayo yasoose yagambye nti mwagambye yabalaga n'agamba nti abamanyi bwetuyingidde mu kaseera k'ennyumba ng'atugamba nti asaba muzaalibwa mu kaseera k'ennyumba eno nja kusaba ogenda kunkwatira ku ntumbwe ebigambo bibiri ne ku nywanto ebigambo bibiri osobola okulokola obudde. Mukulu neyanzeke kitange sinza kubyogerako bino mukadde wange ekyamazima gwesibagirizako gyali omwana mulenzi afuze ensonga erinnya lye kubanga amanya Ssaabasajja Kabaka yagesigaliza ye Ssekiziivu David Moya Honorable Cancer. Mukolo yazaalibwa taata omulungi ng'oyo yagenda kukuuma ttaka yagenda nga tibba ttaka lingi n'agenda akuumira effe abazzukulu nga ye Samuel Moya era nga ali wali waffe mu Kyaddondo. Kyekulu okuyita mu bumpimpi kuba tujja kubiddamu ennabweru. Mwana mulenzi oyo golaba muzzukulu wa Mugema yeddira nkima akabbiro ka Mukookolo. So ng'ate bwogera ku ludda olw'ennywanto ngamba maama atuzaala bambi naye yagenda tukuumira ttaka lyaffe oyo nga maama omugenzi muzzukulu wa Kitanda wali waffe mu Kyaggwe era nga yeddira njaza maama omulungi gwe sijja kwatuukiriza nti maama Namirembe ekyamazima awummulemu. Tweyanzeke tuwulidde nno byaffe biyinza okufaananako n'ebyammwe oba obutafaanaganya ddala. Nsobola okutegeeza nti omwana gwe muyinza okukumbira olunaku lwaleero olwaleero yazaalibwa ng'abalala nawe lwennya lya Nalukenge atwalibwa jjajjaawe olw'obukizo bwo ne bamwennya lya Roshan n'abatizibwa. Nsobola okutegeeza nti azaalibwa taata omugenzi Evariste Kibirige era nobw'ati abeera muzzukulu wa Ssenfuka oyo nno ng'abiramidde wali e Mutuuma. Olaba oyo ava mu nju Evariste Kibirige mujja wa Ssenfuka bwatu nava mu lugiriri lwa Kuyasiruke wano ina Bukalumbusiro era n'abeera ng'ava mu Mutuuma Busibulolo jjajjaffe wakasula ekasujja obusujja Busiro. Nsaba okutegeeza nti yeddirange yakabiro ku nguvu n'alege nti omulago guvuga ne tulamye mulami tututututututukyali tubukulyo kulaserekanyo osobole omwenge tatulwasikola obusuubi
omukadde omukazi atuzaala senga afulumidde dda olaba maama babuzi kyamukubira endwe yatumugirako mpolampola olwo nno tuba bazzukulu bakatongole emirimu nga tweddira nti bataata tuwulidde oludde eri beddira enkima alimulira naki ne beddira enjeza feno tweddira ente ne tweddira n'engeri waliwo ekiziyiza kyonna omugulu guno otambula kugende mu maaso waliwo ekiziyiza kyonna bataata kale nno embeera efaananabesi bagamba waayo omutwalo omutwale awaayo omutwalo yatwala omukyala senga kitange omutwalo gwa ddayi twagulese nekuma obunene bwagwo taata n'omwana omulabe twaleese ekyamazima ennyambala esi nnungi twaleese omwana omuwala ow'ensene wanyana kitange ate twaleese omu yekka abawanyana we bali babiri kitange bitwaleese we bali wali nabweru tatokakasa nti wabaleese katukuwe alisiita egendo kiikirira okulaga nti twaleese abaana abawala abawanyana tatokakasa nti wana twaleese alisiita ibatuwadde gye twabajje alisiita tusaba tatwakikirize olwomutwalo twakatatungoye taata tata mukoti kumungalo tata mukitata balabula ebigambo byo nga kamera zibuulire sanyusa obala babannange mwana kubaana bange mwebale kujja kweyanjula era nsiimye nzikiriza omutwalo nkutte era mbazadde kale no mumbere fana bwetyo mwana mulenzi gwotuleetedde nga tanafuba taata omutwalo gasooka oguse mu kooti ate omwana mulenzi agatuuzamu emikono ebiri twali batugamba nti saba abalongo niwe abafuna dda oli bawulira mu fiizi bwoli basaba ogwokubiri naye buli mukisa gwonna gweyagala guli awo ogera tuuzamu emikono ebiri ate ejja kukwata ekibbo kyekimu ne taata atuuzeemu emikono ebiri mwawo katukwata ekibbo taata nawe tuuzamu emikono ebiri mugenda kuwanyisa mukono ogugaba oba oguli emmere ogwa ddyo your right then manyi nti ne David bwakoze muwanyisiganye buli omwawe munezalina edda wano tulina kitutu okutta omukago twagusanga mwanyi nga tutaddemu n'omusaayi olw'embeera y'obulamu tetukyakisobola ekuwanyisiganya okwo kwe tulabye wakati awo tolidde taata zakugabudde ate ne taata alidde z'okoze ki z'omuwadde akuba kayita akatta mukago mu buwangwa bwaffe kyekijjo ekisooka okulibwako mu kasolya k'ennyumba enteekateeka eno ngisembeza era nengituusa ku lwasenga gwemanyi obulungi ateeseteese obulungi nsaba taata toleka egiraasi emu aseberedde ebiri naye atoleka egiraasi emu buli mwanyeko olw'embeera y'obulamu nti tetutegedde tetuli bulungi buli omu atosingeko ne munne tugenda kukola nkola ya kizungu olwo nno olulondo lw'amazzi letufunye mu nnyumba eno buli omu onywedde ku lwendo lw'amazzi lubadde mu giraasi You're
meze migezikirira tomnyanisa amatera tomgongo nalongo tomkole byekiti Wera nze mwana gwe banange tonza DJ basaba ne banyabo twebaza Katonda omukolo guno osizenga muyimbi wano nzizenga mukwano gwa muganda wange nate neighbor omusajja ono ffe ababera side y'ekireka D eyatusooka mu struggle era ebadde nteekwa okubanga mbeerawo sebo yoga Ssaabasajja Kabaka awangale naffe nga famire eya JWC Entamu akuliko ne president yalondebwa tasobodde kubaawo naye akwagaliza ekula lyotuuseeko ab'ekireka ab'ekira mwenna muyogeyoge Ssaabasajja akola ki mwebalenye mubalidda